nti omwana w'abandi bayinza okunkwata naye kitegeere mukugenda teyagamba at least bwawandinzaliddeyo akaana yabiŋŋambanga ssebo nange natuukanga oluusi nga nangamba munaye naye kakati sawa zino ogamba nti kale oba Saddaamu sikyayagala kati njagala kunoonya ssente nfuna omusajja omulala kozi nakoowa ndi mukoowumba naye osuubirayo okufunayo omwana bbanga ki? Even this year, if I get a ready guy, a ready husband, a very ready one, he's hardworking, he's fine, but I know what I know. As long as Ali hardworking. Oyagala ina bisanizo ki? Oyagala musajja? Ngali hardworking, Ali God fearing. Ate nga ina okubanga mubandamu. Nga mubandamu ko. Sagala nyo bajento, tobanyongera. Waba yatyamu tata wange. Tobanyongera. Bajento tonyongera. Njagala nga mubanda ssebo nga mubanda nga muba. Nga sooli akwata mu nyambadde omusonso mbate nsibye ebikalu tobanyongera tonyumiza badda nga ndi kimafiyamu mubandana nga ndi mubanda ssebo nze gulaba kati natuuka obudde nentandika okutambula nga muzidipo nabe nange eno mundeeba nga nina mikwano gyange mugete ekabowa kati nentandikirawo nenzija nsanga twali lumu naino kati nga maze okwawukana ne biki n'oyo Saddaamu biki kati ng'olwo ndi ne maama nenzija nfuna omukwano gwange yali muniga n'alyoka nyingiza nantandika okuntambuza mu ddipo nasookera e Nabisaalu omanye e Nabisaalu ekatwe nenvaayo kati netutandika tulina ebivulu bye twagendangako Nesa nko baniga bayita ba MGM, Mineral Gang Management, and that's my fraternity. They are my friends. Kati abayaya basinga nababira ko wali omuniga akwira Mineral Gang, Mineral Boss amuyita George. Ye yanyama okumanya abayaya bonna abasinga abemmanyi kati. Era n'okubeera nga mmanyikiddwa nti Mafia Bell bachi. He was one of the people who helped me to know ghetto life. Kati nebafuuka mikwano gyange. Nentandika okubagendamu ku bikonde. Nga nawe oyagala yiga bikonde? Boxing, kwenda kula boxing mu arena biki ebyo. Nentandika kati awo nentandika obagroovingamu ne mbabeeramu nnyo. Okakananga kye lya Mafia linkutte. Nga baniga be balimpa. Sinze yali etomaye nga bagamba eki Mafia baby. Basobola kumpitanga mami Gaza naye kati nga wali omuwala mulala bamuyita Black Zanva. Nga kati ye mami ki? Gaza. Kati nga kyali wange naye mukwano Zanva. Nga kati nga takobeera mu ddipo ninayo kati netwandika nga tulinawo kanaiti autospa bakayita hip hop and vibes ka Spider MC oba omumanyi netugendangayo nga buli lwakuna abayaya basinga ne bamanyira eyo nenge nabeeranga nyeera eggaba eyo mu ddipo y'eggaba eyo era nga nayo abayaya bangi baki nenfuka mukwano gw'abayaye ate nga mikwano gyange sigamba nti atutunga nti babba bange they are my friends ne banjigiriza ensi netandika okulabuka netandika okunemanya nti kati someone can be like this and do this kitegeera kati awo nezije nefuna erya Mafia Bell tulina ebikolwa ebimu byotera okukozesa tulaba oli mu kuba nguliko waliwo sawundi King Sir gyatera okukozesa simanya kati oli agenda nayogera simanya gwoba olabaki gwoba olabaki ndaba omukka kati kyogamba nti buli kiva mu mukka kibanjaga oba kiba kikubwa bubuuza nange kati nekubuuza smoke comes from weed only kati kiba ki ekyo nze oluusi manyi okwokya ekipapula nenkwata ekipapula kyange nenkyokya nga content oyo content mba njokya bipapula oba okola content nze mba nkola content yange kati ninonya content awo omuwa wejjira tatulinawo content nti guno omuka gwa bipapula oba ki kati nengamba kati kantule mu kagoma ka King ntule mu kana akamakoona biki bikino naye oyo aba content kiri kiba kipapula kyemba njokya do I look like someone who smokes weed? Amaaso ndategamyuse naye kambuze okyakubwa nga luli nga tonaba kuva eri nalingera sikubwa kuva dda nalinga sikubwa okakasa nze nali sikubwa go olaba ekintu nga nkisadde ku TikTok don't believe everything you see on media nze nkugamba ekyo kiba kipapula mba nkyonkyeza nga nkola content
kipapula nva wano ne ngamba kati akapapula kange nenkazinga bwenti nenkateekamu oluusi enfuufu enfuufu eyaka oluusi neteekamu obusubi buno nembukuula nembuteekamu nga bwakaze nenyoosa nengamba kati nkoze content kankoleyo ka content akala abacamula ate nga kasuutinga erinnya lyange aba content mafia baby awo ng'ogimenye ate nno omutima guŋŋamba naye kyaŋŋamba kyekituufu nkugambye kini kiba kipapula mba njokya bipapula nze sinywa njagala n'okugimanya simanyi nawe efaanana akato akakola nze siri ebyo bikoola I don't do that siri akakoola n'omwenge sigunywa kale nyinza ogamba nti omwenge nywako katono naye ate nywako occasionally tufunye tusamuse waliwo akapate nera sinywa biri nti nywa no nsobola okunywayo kasiminofu oba kacocktail naye ebintu ebyo byolaba ebinyooka mu video ebyo bipapula eba content kaba kapapula nga nakasibye nga content nze sinywa njaga sigimanyi okakasa kugambye sigimanyi nali njirabyeko gwe wagira kale mbuulira gwe olaba mu video yange ogirabamu olabamu kasiwe kiri nantirayo ensonga lwaki mbuuza nga njagala kumanya bipapula byange nfuna ekipapula nenkisala nga kya content a content creator kituufu nkulaba osobola okuyiiya olaba kati nga gwe wozize content creator no jen obadde okimanyi toyinza okujen nanga wasn't expecting you to come right and I'm really humbled naye munaye kiba kipapula kyembanjokya weegomba okuba okukozesa ekikuba kyonna mu bulamu bwo ebiseera bye bijja mu maaso sikyegomba cause they don't add anything on me tekina kyeki sina kiwa kyenegomba kukozesa kuba ntemina kyebingattako the things bya era nze mbalabula abavubuka bonna ngaokozesa ebikubwa mubiveeko ebikubwa kale sometimes tosobola kubeera kusoba head temunywa njaga enjaga kale muginywe mu kyayi herbal tea cause it's herbal naye enjaga y'okufuuwa si nnungi even cigarettes are not good nze sibikozesa ebikubwa kati kyembuuza ekirala mikwano gyo abamu abatera okubeera mu ghetto abawangalira mu ghetto nina gye ntera otambulira nga olumu nsanga olumu bali mu kunyookamu olumu nga bali mu kwacyamu okukwaca nti kati akakoola kakkirizibwa that's I think it's legal kakkirizibwa tekalina buzibu bw'osanga omwana wa ghetto ng'alimu anti oluusi olaba abantu abali akakoola olwayinza okukalya nga ayagala omanyi abantu kale embu sikakasa naye bagamba mutali akakoola ebiseera ebisinga abalowooleza waggulu ocamula omusaayi n'obeera ng'olowooza ebiddako oyinza olowooza kyewali weerabira nga kijja kukuwa akawumbi n'okalyamu katono n'olyamu awo akakoola n'ogamba poza oli yali yangamba okumpa akawumbi n'okijjukira kitegeera naye nze sibikozesa ebyo nasuubi okugamba nti okagayo sibirina despite the fact mbabeeramu kati bo tosobola bagamba nti oba babiveeko oba ebeera vibe yaabwe kubanga gwogamba tobifunamu tolabamu omugaso gwabyo anti nze nganze kati nze sikutegeerera simanyi gwe kyoyagala ate nze siwagala muntu kola kyoyagala this is a free world cause ne bonagamba mbu era nze ndi Bikira Maria sirina kyangenda kukozesa kansigaza amawugwe n'ebiwowoolo at the end of the day oli ku ttaka bagenda kuziika n'amawoolo g'amalamu n'ebibumba naye nze kale kyeŋŋamba abantu abakozesa akakoola temukalya nnyo kale bakakendeezeemu naye sigaye nti bakaveeko bakendeezaamu mukendeezeemu katonotono cause that's what makes them happy okay nga tunatera okumaliriza nina kino abadde nerabidde nga njagala kuddayo kewa Saddam yakuviirako awo nga tomulekeddeyo wadde ne bebi emyaka 8 nga tozaddeyo wadde n'omwana are you sure naye ng'oli nnomo ndi nnomo 100% naye nali ku family planning Saddam yali tayagala kuzaala oba ggwe tayagala zaala emyaka 8 twali bato Saddam yanfuna nga ndi I think 17 years netugenda mu family planning ya 5 years waliwo kana kantu kebateeka once ka 5 years netukabeeramu ate nga lwekago kasobola okuntwala ne bankuba empiso kale nga naye alinamu kiri ekiti omwana w'abandi bayinza okunkwata naye kitegeere mukugenda teyagamba at least wandinzaliddeyo akaana yabiŋŋamba nga ssebo nange natuuka nga oluusi nga nangamba munaye naye kakati
Sawa zino ogamba nti kale oba Saddam sikyayagala kati njagala kunoonya ssente nfune omusajja omulala kozi nakoowa ndi mukoowumba naye. Osuubirayo okufunayo omwana bbanga ki? Even this year, if I get a ready guy, a ready husband, a very ready one, he's hardworking, he's fayombo ba ino bataina, as long as ali hardworking. Oyagala alina bisaanizo ki? Oyagala musajja? Ngali hardworking, ali good fearing. Ate nga alina okuba nga mubandamu. Nga mubandamu ko. Saagala nnyo bajjento, tobanyongera. Waba yatyamu tata wange. Tobanyongera, bajjento tonyongera. Njagala nga mubanda ssebo nga mubanda nga muba. Nga sooli akwatamu nze nyambadde omusonso mbate nsibye ebikalu tobanyongera tonyumiza nti omwana w'abandi bayinza okunkwata naye kitegeere mukugenda teyagamba at least wandinzaliddeyo akaana yabiŋŋamba nga ssebo nange natuukanga oluusi nga nangamba munaye naye kakati sawa zino ogamba nti kale oba Saddam sikyayagala kati njagala kunoonya ssente nfune omusajja omulala kozi nakoowa ndi mukoowumba naye. Osuubirayo okufunayo omwana bbanga ki? Even this year, if I get a ready guy, a ready husband, a very ready one, he's hardworking, he's fayombo ba ino bataina, as long as ali hardworking. Oyagala alina bisaanizo ki? Oyagala musajja? Ngali hardworking, ali good fearing. Ate nga alina okuba nga mubandamu. Nga mubandamu ko. Saagala nnyo bajjento, tobanyongera. Waba yatyamu tata wange. Tobanyongera, bajjento tonyongera. Njagala nga mubanda ssebo nga mubanda nga muba. Nga sooli akwatamu nze nyambadde omusonso mbate nsibye ebikalu tobanyongera tonyumiza. Tobeetaaga. Leeta omubanda nga agendako bajjodani ye akube Air Max ye akube ki Air Force ye akube ekikumba kyenze ssebo ndi muntu wababikumba. Bangobye mu Luganda era obedde bali mu Gamba basajja bebagobye nayenze nera sikugobye just mba njagala jento totawaana tobanyongera mugenda Bridget yangobye mu butongole sikugobye kugamba mazima omusajja yena nga simanyi muze nkedde nensiba akakalu omusajja kati yoyo security angambye ambassador simanyi mbunkedde nensiba akakalu muze ndi wa akakalu nze njagala bakikumba ate ndo bakikumba nga wamu ne ssente zaabwe mwabasiba ebikalu tetubaamu wadde n'obukodo muli bakodo okakasa naye sebo kikumba njaga omusajja nga asobola n'okukubamu ku panchi sebo nga asobola okulwana ng'ayiwawo omubiri kubanga lindako gw'olinamu nze nninamu gwe mpayo gwe weesiga 1-on-1 but wearing nga mukazi wekiri lindako wagendako mu boxing sagendako mu boxing naye ebbanga lye mbadde n'abayaaye ninamu self defense ow'ekiddemu nganze nti bw'otojja kuva eri sewo nzijonkera ebyekidongo nkuteekayo ebyaddala wekiri left hook zonna ziri Taksin Maxado gwe onagituwa lero Taksin Maxado jajibakwanga ndi mukiteeteeyi naye oluddako njajibawa naye just no abaana bageta abo nze kyembagamba ababeerawo nga mubalaba nga mubajajinga nabo abantu nga ffe ate se mubajajinga kozi be basinga okubeera real okusinga mmwe abanyirira ojasanga omuyaye wali nga alinamu olwasare nga okitegera ate nga gwenja kukusawagayo esitooli lina ngaoyagala kugenda weerabise simanyi weevimbe naye nga mwana abantu bali real kati kanteke kampiseewo akalango nzikirizibwa nekira kyemba nempisaawo nga ndi wano representing abaana ba depo kwesiva nze nabo tuli tuti abaana ba depo balina emirimu gyabwe balina emirimu ki kati mineral gang management erina t-shirts editions t-shirts jackets and caps ezitunda era woba oyagala t-shirt nga ennungi black in all colors ezirina Tough Empire naye ezirina ne Moze Bantam naye alina t-shirts ze ate abaana bageto balina ebitone bayimbi waliyo ba Edgecraft tulina Figala eyo yonna tugenda one by one tugenda kubasalako talenti zaabwe zonna ate nga tuzooleka just mbalekayisa okubanga abantu bange so abalekerera ne bwe nituuka mu State House
nti kati batuyise malina okayisaawo man oliwa ddala kati nga nange ntunda cakes and my mother eza ceremonies zonna era gwe nga weetaze cake mukolo introduction baby shower ojja mu inbox yange 0740 8 emirundi 4 26 bakubira Mafia Baby oba Bridget kyonna kyoyagala okumanya n'ogamba yo Mafia kiri kitya picking nga n'ogamba muna Bridget tukulamusiza I can bonna esisosola kasoto jango zekwana abakwana nti mbaagala sinafuna naye tojiranga mu business ate ng'ojja kunkwana. I don't mix my job with the relationship sibigata. Ensonga bwezito weziri omukulu bamuyita Mafia Baby era oboso omuyita Bridget. Ensonga zino azikwasaganyiza bulungi nnyo naye nga eno bagita life unfiltered. Ensonga zona zigenda kuba tezitambula ddala bulungi nnyo era nga omumoto yaffe egamba nti sharing raw and real life stories. So mu mbeera yeeyo gwebeera mukakkamu ensonga zona tugenda kuba tetuzitambula. Eno ekyali part 1 tulina kuba nga tetugendera walala. Mafia Baby alina okuba nga tutambuza mu dipo zonna ez'abayaaye nkakase ddala nti bali lofiiti oba tebali lofiiti. Mafia Baby abadde yesudiya bwesudiya oba byaddala osegedde byonna tugenda kuba nga tetubitegeera naye nga tuli mu ghetto ya wano mu Ndeeba. Erinnya balyongerako bagiyita mu Ndeeba Mafia we lindako amangu ddala nga twakamala kufuna erinnya Mafia Baby ate kakati twayongerako nti mu Ndeeba Mafia we kati awo akakiiko we katuula aka management nga nze akakulira n'abakyala waako gwe n'abakyala waako ekiri etunadda cabinet onagindaga yonna cabinet egenda abeerawo yonna yinangawo ojjaga ninamu ba treasure ninamu ba chief whip ninamu bangi tuli bangi lwakuba nti kati saawa zino bagenze kukola balina mirimu gyabwe gye bakola bagamba bageto babeera kunyakula bakola olina gw'osanzewo wano ate nga kino kye kitebe wano we batuula ne baŋŋamba nti kati abakyala bo babeera mu kwewamu bwewi kati osanze neewamu mpunye alufu yonna tegedde. Anyway Mama Bridget nkutumiddeko webale kuba n'omutima mulungi yani Nalubowa Stella webale kuba n'omutima omulungi. So akugamba nti bambi mami waffe jangu omuwagire oyagala kubanga omukolo gwo ekimere ekyakabi nga kiwooma jangu ate bakukwasaganyiza akamere mbere so kubanga etambula bulungi wabula ku mukolo ogwo era cakes zibeerangawo ate era ne cakes bazikola Mafia Baby ensonga zonna bazikwasaganya ate wali ebintu ne bitambula bulungi. Nze ambassador wakabi of course tusinkane mu party tutujja ate yonna dipo zonna tugenda kuba tuzitalaga. Mafia Baby agambye di zonna azikuliddemu ate baddala okisegedde I say now singa okubanga owangalira eno just wa mama wange naye nze nganza omuntu mbangalira saize emuyenga jimpangisa akazigo kange kati business ozikolera eno nti we mulimu nga kati olusi wenzija olusi nga siri mu vibe ekola kati nga ngende wa mama nga neebaka ekiringire ne wa mukadde nga nkiringa weeyagala mama wakwagadde siko ngamba nti anjagadde anjagala kale she's my best friend nti yantegera. Sometimes I feel like nti ye muntu antegeera yekka tuba n'abantu bangi naye wamugoligo ga nti yakutegeera kati mama yantegeera kimanyi omuntu akulaba social media amanyi oyo mubanda mubi nnyo golabye eki buli kaseera abeera akubwa kati golabye eki nebyo omanyi omubanda ali kkulu omanyi ekyo kizibu kyemulina nga mujajinga abageto olunaku olumu nali ndi awo nga mpakana n'omuntu naŋŋamba nti kyobula nze sagala kukolagana n'abalasita abalasita babeera babbi bayaaye balimba naye olunaku lumu nagenda nensomako ku ddiini y'abalasita abo abalasitafarians nga bantu abali kkulu be bantu abaagala nnyo amazima
abali Paul Kati ate baba boogedde ekigambo kyabwe kiba kyekyo. That is a difference. Kati goba olaba ebintu byonna byetozeeyo nabyo naye ate bagamba nti baki babbi kitegedde naye byonna ebintu byogenzeeyo nabyo ate n'engeri gy'ogende nawe sokere nawe mu bubi okirabe nti these guys babeera sometimes bapredicting oluusi nga si kituufu kitegeera ate era nga waliwo omuntu akuleeta kati like omulaba wabeera mu kamera olaba birala kati nga ye oluusi gyasinga okuwangalira sometimes tayagala kulaga yeekwenyakwenya. sina kyenneekwenya kubanga sina kyenneegula kitegedde gwe oli musajja gwaze kunkwana ng'ojjako sigenda kutwala ewaffe awali ssente ngenda kwetera mama wange kubanga kati yamanye ennaku yange kitegedde kati gwe oba oyagala abasula mu luxury nze nsigamye nti luxury sigiswala gibeera because I stay in Muyenga naye nsobola okujja ne mama wange nebeera nga tendi so comfortable okusinga eri kazigo kituufu kitegedde ekyogamba kituufu nnyo naye nga geto ogisinga gyenyumirizaamu ki mpisa zenjigiriza empisa nze nali sirina nze nali sirina mpisa naye kati nzirina twayise wano twayise eno empisi kati eno ye bakery awo tugenda kudda olulala nga tuwayeemu naye nga kinenyumiriza geto kyenjigiriza mpisa zokka ebisigaye sagala mmanya kasita nafuna empisa nemanya we bakwatamu abantu maama wange yantegeera ate nange kati mu mbeera gye wali weeyisaamu maama teriayo yatuuka nagamba naye wano okisusa era akunenyamu ng'omuzadde naye kati yalina eri desparency egamba nti omwana wange maze banga simulaba kati kemulabye sagala musobya okitegeeraye naye era akunenyamu sebo n'akutabukira maama wange nno nga mukambwe ebyo byaddala naye ate yakufaanana mbadde mulengedde nga ndaba ngolaba yenzi nga yaye gwe ate sebo naye takaddiwa atava ku maapu tugenda tambula mpaka eri waggulu tugenda koma wali waka tewali buzibu mami Yato kitegedde. Kati zino zaffe. Rentals. Ne mwebale kweyagalira mu ghetto. Manyi nange nakulyako mu ghetto naye lwakuba oli andaba ku screen ye. Ate nno olaba ffe tusobola okuba nga tweyagalira mwe naye nga ate osanga oli ng'asula mu mansion nga teyeeyagala muttu nga balina ebizibu balina agazibu. N'omuyaye gwe nagamba sisibo nange ndaba ku TV wano naye ate nange sibo nkulidde mu katanga. Naye ne ku TV tebatwerabira batuba ku mirimu ku TV mweyogeza mbu simanya mukulidde mu ghetto abakulidde mu ghetto basobola okukola eyo. Naye kati okola watokola ku TV. No one can believe that you grew up from the ghetto because you don't even look ghetto. Kubakulira mu ghetto wafuna empisa ez'obubbi. Toli mubbi, you're working, kitegera. Olina ssente zo. Omusajja Bobi Wine y'omu ku yandeetera okuba. Nze nkugambye ku Kampala kuno. Bishi gye nkuliddemu ya Bobi. Mwendidde akamere era akamere Bobi ke yaguliranga abakozi. Nze ke kamere ke nalya. Daayira. Kena kekankuza ate nga olaba nga n'oyo mama Solo asobola okujjayo naye nga bambi abantu balungi tebalina tabula tebalina mbwa wadde musege yeah so ate ebintu ebimu nga ghetto zino zaagadde nnyo zani wetukoma wano yeah so obugambo obusemba nga tumaliriza nga tusibula ku bawagizi baffe Padivayo abantu bambagamba temuwola nnyo bana bageto abo they are good people ate omwana wa geto yasinga obeera real mwabefuula abakabimbo simanyi mmwe mwazikola bali tebalina naye ekitono kyebalina they share it naye mwabefuula abakabimbo zina naye temusobola nakuyamba muntu afa ku ndiri naye omwana wa dipo ajja kuba alina olwasa mu lugaba ne bameka temubayisaamu nnyo maaso bantu baddala nnyo era nze nnooma nnyo nga ndaba omuntu yenna abeera eyo mwe ababeera eyo simanyi ne mubasibamu enkala mwana temusiba nnyo mu baniga bange enkala baniga baddala baaliyo kitegete tebalina mbwa Okay.
omukyala oba mwana muwala bamuyita Mafia Baby Bridget yani Nanteza olaba alina amanyi amalungi bannange kyokka no talina tabu anambuza geto yonna paati twejja ensonga zonna tugenda kuba ate nga tusikola ki maama wa Bridget atugambye paati 2 kimere kigenda kuba naye mwana oli wambwa nnyo kati lwaki tiwamugambye anti namugambye naye bambi yadde tabisuubira mukazi wattu abeera naye nga alina ebizibu bye kati ate omwajjidde nga n'akakuba kamusumbuye naye bwe munajjira nga byafumba ku mikolo afumba ekimere ate kakati olaba ntandiso kikubira kakuyega essaawa zino nti bajje batuwagire kati olwo we nakiryako onaakola otya ojja nakutandika gwe kennyini ojja nakukuzuuka kiro ogabe bannaaye mama Buli afumba akamere noza mukitegedde